Nali siraba kubuuza nga wagikoze we bati nga ya round chance naluwega kati mba nkyali awo ne tugomokana ogw'ebiku omusana gwali mungi ngenda okuwulira ebintu binnuma n'ensituka kati nalaba ebiku ne nga ebiyenje maama gwe Kampala yakulira side kyawo nakulira Katabi wano nakulira Ntebe muri babiri bali luzeyo bali naye bayitaja so yangamba ebiku nabyo genda webake webaze Katonda nti wakuya tomanyi biku ebiku kati twabirabanga nga bitambula naye nga mu nnyumba y'ewaffe tebyaliyo kati ng'okiraba ku ssomero n'ogamba ekiku naye ng'ewaka tokirabangako amazima ye gwe nasiima kambe naawe gwe choice yange kabube obwavu tebuntise nalonda ddala akababa abagaggo tebantengula emmeme nasiima kanya mukwano ddiya weguba tewali kirema mukama nsaba ontondera omuntu nga wange bw'omu nsaba ontondera omubeezi batala wabalala. Programu eno kutusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkubo basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuwulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwebali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Nze lujje mulungi atrava kubuzaako n'enkubaza okuba ngoya programu zaffe ez'enjawulo. Ku mulundi guno tujjidde mu mbeera ya nnyanja nga mugiraba kaweather kalungi budde bwa misana kawo tukafuna mu bujjuvu ate era mu mbeera y'emu tuli mu kifuluza kiteeketeeke mu bufunzo oyinza okuyita beach kuba kasenyu weekali ate nga ntegedde nti Rasta yafuga wano. Rasta's beach yakabi yafuna amatwale wano neyeeterawo embeera n'abateekera obutebe omusenyu ne gugendawo kagaba buli kimu ne kibeera nga kifaanye bulungi oba ogiinamu omukono. Ndi fani waayo ng'ojagadde kuba tubadde tujja mukubo ng'ogamba banno era Stars Beach ndi fani waayo enkolera kubanga mbeera kumpimpi naawo ndi Musaabala of course so bwe mba njagala kuwummulamu nga nzija nga nkiringako wano mayina okuleeta batabani bange wano ne bazanyirako mazzi okufuna experience gye twafuna Entebbe gye twakulira. Kiba kirungi era kati manya bagenda gamba era ng'omusama waabeera era ffe tuli basama always tuli kumpi ne kuba erigenda ku airport ekkuba eritakoma kyongereko. Kale bulungi ate tulina omukyala Grace Nakalema era nga tugenda kuba nga tunyumyamuko naye emboozi ey'enjawulo abasinga mugenda kuba nga mumanya music we in case woba nga weefuula abadde tamumanyi naye nga mmanyi nti mumumanyi mugenda mumanya biki byakola off stage ate ne mu mbeera y'emu tumanye ne ki kyoliko we bali kufaanana bulungi. Amiina alhamdulillah ekitiibwa kya Mukama kubanga okufaanana obulungi sigwe okikola Katonda yabikola agamba gwe kankuteekeko akasana kabere nga tekakwokya nnyo kuyitamu kakwakeko naye nga kakusaasira naye Katonda bakuwadde naye omuntu wagamba nti gwe buli olukya oyinza n'okuba osinga ku lwejjo abayimbye ekyo munnange bakiŋŋamba olaba ebintu bino Katonda yabikola bulala
lulinga tuli bato oba twali tetwefaako oba twali tetunnaba kumanya ki kyakukola bannange ng'ovaayo n'ogamba ng'okola bukozi nga bwe kiba kizze naye kati ku mulundi guno biki by'otegedde by'oyongeramu ne bifuuka ebirungo okukuuma nga oli mu shape? Ekisookera ddala w'ogenda okula oyiga okwerabirira. Nze nkola gym, nkola sauna, byonna mbikola okulaba nga nkola road work, akuuma omubiri, nywa amazzi mangi, twefaako tuleme kukaddiwa. Weekuumire wali ku mutindo gwennyini. Emyaka gyange mingi. Oli omu ku bakyala abagamba nti eky'emyaka naawe tokolagana nakyo. Gwe emyaka gyo kiba kitya ngo No, I am very proud to be 40 years. You're 40? Yes, I am 40 years. Wow. Yeah, I'm very proud. Era nkyebaliza Katonda. 40 naye kati ndaba ovuganyiza ddala aluusi abatugamba 25. 26. You know, ngenda ne mbabuuza mmwe kiki mukikola mukyokula obubi. Chris, nsaba wennyini sooka ompeera abantu mu ddoboozi introduction y'omuntu awulira nti katulina Grace Nakalema. Abasinga baagala nnyo nsaba ontondera omuntu naye bannange kiki kyo? Tutandikira awo. Mukama nsaba ontondera omuntu nga wange bw'omu, nsaba ontondera omubeezi batalawa balala, amazima yeggwe nasiima kambe naawe gwe choice yange. Kabube obwavu tebuntise nalonda, ddala akababa abagagga tebantengula emmeme nasiima. Kanya mukwano ddiya weguba tewali kirema. Obuyimba bungi nnyo. Naye kale bwe tujja n'otutunuulira n'obupya buzoota back to back mpola mpola nga ojja otambuza ekintu. So twogera ebiseera ebyo mwaka 2005. Yes, 2005 I remember. Oba gwali gwakuna when nakolera launch ne Winnie Munyenga, my best friend. So ebiseera bye bimu omwani mu kibiina kye kimu ne Winnie Munyenga? Tetwalina kibiina naye twakola duo launch. Era tekibangawo mu Uganda. Omuyimbi ne yeegatta ne muyimbi munne? Tebalina kibiina. Seera ebisinga abayimbi tetutera omutima kweyagaliza ne mwegatta wamu. Oba nkiyite kweyagaliza oba kirowoozaako I don't know, naye nga simanyi ngeri gye twakirowoozaako naye twalaba nga tusobola okukola ekintu ekyawamu ne kivaamu amakungula. Bwe tutunuulira music career yo tuyinza ogamba nti ebaddemu breaks nyingi. Ojja n'otuteerayo akayimba n'owumulamuko, n'otaayoko n'owumulamuko. Kiki kireeta ekyo? Nekireetera ekyo ebiseera ebisinga kwe kubeera unstable financially, oluusi unstable mu bufumbo, oluusi unstable ku mulimu. Ezo zonna instabilities nazifacinga. Those were the challenges that I faced. Mu 2008 natandika okufuna challenges mu bufumbo. Ng'okyali ku peak? Yes. Almost. Yes. Kati nga simanyi kyakusalawo oba kuyimba oba kufumbirwa. Okitegeera. Kati nga nkyali awo ne nfuna challenge ey'omulimu. Nenva ku Dembe FM whereby I had opportunities okubeera nti oluyimba lwange at least oseesamu lusigala luzannya biki. Tusokere wali ku ky'obufumbo olwo bijja bigootaana mu mbeera ki yo bihandolinga otyo? Mu mbeera eyo twasooka ntufuna obutakkaanya nga pressure enjitiriddeko. When you go out you're going to perform saawa 3 nkwagala waka kyokka saawa 3 abantu baba bakyatuuka butandisi. Kati neneebuza oba nkole ntya nga weziwala saawa 6 omutima gukuba. Yes. And then otandise okuteeka abategesi ku pressure. Bannange nze munteekeyo nze era nze njagala kugenda. Omaliriza ofunye entondo ku bantu botalina kufuna ntondo. Okitegeera. Omaliriza nga ogenze waliwo we naleka Shena Kivubu. Yes. Ebiseera nga Kivubu badduza n'okujjuza 2 nengamba gayi mwana wangambye saawa 2. Ge bayita amalala olwo muyimbi. Sina malala nakikolanga because of the force
Nkugamba pressure ye waka sawa 2 yes wangambye sawa 2 kati zino sawa 3 sawa 4 obimanya byabayimbi nga banje ekivulunga kinene tosawa kuperforminga ku time gye bakoze gye bakugambyeko ogenda kwesanga ngolaba obudde bugenda sawa 5 navaamu nenkola ki neogenda kati omutegesi oyo bwakuyita nga takulaba kimuyisa batya kimuyisa bubi fege tuyita amalala jindala kati gwata abala tamanyi nsonga lwaki omuntu akikoze oba ogayita amalala okitegeeza ekyavaamu ne ngamba sina gatawanya abantu after all sawa 3 malina kubanga ndi mu nyumba kekyo nenkivaako nentuteesa birala nti okay kale music wemuvaako ogenda kunkolera business yes tugambe tugenda kola business tukoze kino nekino kijja kuvamu sente but eventually kyagaana so ndagenda okulaba nga ninga olaba omwana Moze radio yagenda n'agamba oba wansanga ku sapatu ne wansanga nkungatto nenzira oba ku sapatu something nagenda okulaba nga ninganga ali ku sapatu wali ngalinganga avudde mu kakondo manya omuntu ng'ogenda okaddiwa nova kakondo n'ogenda kukoddako akawakati awo naddala n'omaliza ku sapatu okitegeera neŋŋamba no I went to school ne bazadde bange banteekamu obusente bwabwe okuba because omuntu tasobola kuweerera mwana nga tayagala magoba yo musajja mwali bafumbo mu butongole yes we were married embagge yaddala no naye twali bawoowe twali bawoowe wali ofunye haji yes musiraamu si haji naye yali musiraamu naye nga twali bawo obwo bufumbo ne Katonda abulabamu nanti mu busiraamu obubeera butukuvu so neŋŋamba yatuwira ekisiraamu baali bakuyitaani ono tetuddayo saagala nokulima so nebindemerera okuyimba neŋŋenda nga kuvaako mpola eventually nenfuna stress netandika okufuna stress nga sikyakola kuba by then nali nvudde mu front page microfinance ng'omulimu nagwo front page eweddewo obulamu ne bunkaluubirira obufumbo ne music ki ekyasookayo kinne waakyo music yali yamaze okutambula omusajja ajja on the way yes actually mwami wange yali mwami wange tata abaana bange yajja mu bulamu bwange nga nakapiikinga kubanga ndowooza ng'emyezi 6 kayimba kafuuse problem najja mu bulamu bwange ng'omaze okwetandikawo yes biki ebimufuula obwenkizo ku basajja abalala ebiseera ebyo mugamba nti so loving and caring he was a handsome man musajja mulungi nali mwagala nandabikira bulungi ng'asanyusa amaaso gange ng'asanyusa omutima gwange but things happen and we moved on but we are friends ali ku kitaata wabanamuliza we are co-parenting naye ng'okuva olwo waliwo yaddawo oba It's none of your business. Hello. Yeah, I know. Anyways, olabika okuba omukyalo omuyigirize tukumbula ebyokusoma byali bitya nasoma ekimala microfinance I went to Nakasero Senior Secondary School Nkumba Senior Secondary School I did join the university yes then nagezaako okukola courses in between there nga ndi ku ddembe okubeera nga nyingira okola courses okwongerako but nga nina ebinsika bingi nalina my daughter nga nina nze nga nina bakadde bange nga nina ebyokukola bingi yes nesobola neŋŋamba let me pay school fees for my daughter right now Dembe FM nali mu park enkadde empya enkadde by then Uncle Kato yali yangobye Kato Luwama Uncle Kato Luwama waliyo mu Diamonds naliyo mu Diamonds for like 3 months eventually nangamba gwe toyagala kuzina bikigenda nemugamba nze siri muzinyi so katono nnyo wamugamba toli muzinyi ki ekyakwegasa ku Diamonds nali ngenze kuyimba kuba ndi muyimbi ye nagamba zina nangamba soko zine Rebecca Jingo bafina masanyalaze bali bayimbi naye nga tebazina namugamba nze siri muzinyi manyi kyakuyimba kyenewulira yes namugamba ninga bolaba Betty Mpologoma tasaa kuzina ayimba namugamba nze siri muzinyi nangamba olina okuyiga nemuga siri muzinyi nebigaana kubanga kituufu nali siyagala kuzina nga nepanka nnyo oba kyekyannemesa n'okuyiga okuzina
oyirira mu ako katono mugamba ati no namugamba siri muzinyi nja kuyimba nangoba sabu nali mu paaka nga ntambula nsanga omwami Peter Kaba namugamba hello, how are you? You look stranded. Nangamba no, I'm not, but I'm looking for music. But omulabangako? Yes. Namugamba hey, which music? Nangamba tugenda tandika radio station. Nangamba okay, I can help you. Mpandika ennyimba. Omwami Peter Kaba mu paaka omusanga. Omusanga yali kuki? Bali bagenda mu music stores. Ezabiranga mu paaka omozi kase yani kasiukira. Kati nagamba bagenda tandika radio station. Namugamba nsawa kuyambako namugamba mpaayo gwe sente. Nkole ki? Nfune CD. Ja kuteekako music. So nakola ki? Nampa sente. Naye mulindooza yalowooza kana akawala kakagala mutwalo gwa lunaku. Yagenda okulaba nga njitutteyo. Nga tutte CD nga ziriko music waba na Uganda. Nga selection ennungi nnyo. Nagamba okay, tugenda kuba tukola interviews, kola application, tekiri nkola application nenjiwaayo. Nga simanyi nawe wawandiika application. Naye omusajja oyo muzadde. Peter Kaba. Yes, nali ndi awo ng'akubira muzeeyi entebe. Namugamba waliwo omuwala bw'ati ne bw'ati tumwetaaga for interviews. Nagenda n'ogenda nga interviews ziwedde. Bapadde bitama nga bali ku mpewo naye yampa omukisa. Nenkola jingles nenjogera bye nali nsobodde okwogera n'agamba eddoboozi lyetto tono. Naturally eddoboozi lyange tono. Ate radio yagala eddoboozi eri commanding, yes. Kati nangamba kale ogenda kubeera mu jingles, ogenda kubeera mu production bwentyo. Kyemmanyi ku moment ya Dembe FM yannyamba nnyo okumanyika nga Grace Nakalema. Kubanga omwami Peter yennyini yamanya yanzuula kyendi n'agamba Grace osobola okuyimba. Nga tuggyemu eby'eddoboozi etto? Yes. N'agamba oli muyimbi mulungi nga nkuba bugundi ng'ompa buwi awo akantu. Nenkayimba nenkayiyiza ekintu nenkayimba nenkateeka wali ne baka recordinga. Advert nekola ki? Neggwa n'agamba Grace, you have a very good voice, you can sing. N'agamba yes, nali mu katolu wama okitegeera. N'agamba okay, kankubire wano jo tabula. N'akwata simu n'amukubira n'amugamba jo enkyo olina time nti ye nkuwa omuyimbi muteeke mu studio. Omwami nampa off for 4 days. N'agamba genda okole oluyimba. Nengenda mu studio nenkola oluyimba. Jo yalaba omwana omuto ajja mu studio ngalowooza oba byennyimba biki. Yagenda okuwulira nga nkuba akayimba n'agamba ng'ebisale olinayo akayimba kakawandiike oyimba bw'abalala. Nsaba ontondera omuntu. Kennyini ako? Yes. Gwe wakewandiikira? Yakewandiikira. Nti nga yali y'amaanyi ku myaka emito. Munnange. Myaka emito naye nali mukulu mu bwongo because of what I'd gone through. I know. Nenyimba bwentyo. So nkyenyumirizaamu nti omulimu gwe naliko ate we banteeka ku front desk natandika okuba nga receiving abantu nga mmanya abantu. Yes, nga mmanya omuntu nti kati ono ajja kunyamba bw'ati. Advertisement njagala kola launch, you know, ngo receiving abantu ab'enjawulo bangi. Kuba by then kiwadde Dembe FM yali y'amaanyi. Yes. By then. Yeah. So oyina abantu bangi b'okolaganye nabo mu music career yo. Soko tuyisemu kawo okumanya abamu ababaddemu. Okusookera ddala sisobola kwerabira okutandikira ku taata wange yankuza omwami Gerard Wilson Mukasa nti yategeera ekitone kyange ngate tata akuzaalira ddala. No, tata wange yankuza. My biological father yafa nga ndi muto wa myezi 8 saamulabako. So tata wange ono yampeerera yankuza yandabirira yandaga ekitiibwa ky'okubeera n'abazadde. Yes. Yandaga taata abatya osanga sandi bitegedde. Yeah, nandibadde osanga sandi bitegedde okubeera ne taata oba n'abazadde ababiri kubanga maama wange oyo yandabira bulungi ne taata wange oyo yandabira bulungi bankuza mu mpisa nga nvudde kwa anti wange yasooka okubeera nange then taata wange oyo nankwatako nga ni mu P5. Ate maama
mama wange yali mu kyalo because twayawukana nga ndi muto ne bantwala senga wange n'antwala naye taata wange oyo yannyingiza mu church choir okuva mu P5 n'antendeka okuyimba osanga singa teyaliye sandisobodde kola ki kubeera n'ekirowoozo kino ate neera we nali nvubuka yambuuza oyagala ki ne muga njagala okuyimba ngamaze okuwulira akayimba ka Titan takuba Ana Marion tute ememe yange nali mwagala nnyo ne mugamba tata wulira akayimba nangamba ye nkawulidde nti ne muga njagala okuyimba ebyo bisobola kati nawuliranga base batangamba ebyo sibisobola aka Titan eyo style ngisobola yes nzijukira nansabirako waliwo omwami bamuyitanga mukalazi namugamba omwana oyo njagala ayimbe naye nga sibitegeera nga bali mu bibaala embeera eyo ne sigitegeerera Sarah endoza namala okusinga 3 ne ngamba sibisobola ate nga ndaba ndi muto nkyasoma so tata wange oyo mu Gerard Wilson Mukasa former chairman LC3 Katabi nkwagala nnyo your number 1 step obulamu bwo my life nyezikale n'obulamu bwo generally abaddewo nnyo nakati akyaliwo yambeererawo nnyo then wenzijjamu kino ne ntandika okwagala omwami Peter Kabba ennyo ebyensusso kubanga naye yalaba ekitone kyange nti nkisobola nakusindika nakusupportinga nofuuka omwenjawulo nebaza Winnie Munyenga kubanga nze yantuukirira Winnie Munyenga yes nangamba muwala gwe oyimba bulungi njagala tukole duo launch kuba tekibeerangawo by then nga Winnie Munyenga yali akusooseeyo kuba yasooka okusamba akajji yasooka okula hits nga nange mwegomba ngamba yes omwana nno upcoming kubya oluyimba kati ezo ennyimba nga zigoberegana bbiri weziti saasira dokita munange kati nga wekuvaako Winnie Munyenga kuddako Nvanungi okuvaako Grace kuddako Kisakye kitegeera so omukazi munno okubeera ng'asobola okugamba nti kamuyite ogwo omutima gwanjawulo nnyo aba akwongeddeko kuba stage eyongerako tubalaba wano abakola zi korabo ne mukola korabo n'agikanyugaawo aba takuyambye oba olusi ebyetandisa otambula n'atoolulwe yes oba toyambye munno oba omunyigiriza oba tokikoze mu mutima muki mulungi wadde business ebeera business ng'olowooza nti oluyimba olwo terukoze kuba tekiba kirungi oluyimba oddukola n'oluzzaako so mukazi munno kuyita n'agamba Grace nga takumanyi tomumanyi omulaba bulabi mwesanga ku shows ate yali wakabi nnyo nga nange mutya kubanga Winnie yajjanga ku stage n'olaba star gwe Nakalema oli mu bipale ebyo nze nayambalanga bijinzi byange naye nga yo olaba star ayinza n'okubanga ebiseera ebyo n'ennyonyi yagirozaako so omukyalo oyo mwenyumirizaamu teyali mukulu nnyo kunsinga nnyo naye yanjagala nawe etasoboka kusangika she pulled me kizibu okusanga olwaliro muyimbi nagamba nti omanyi tugenda kukola jiwolongi era tekiddangamu kubeerawo ate nze saasasula kintu n'eki she paid the venue they did their things nampa tiketi zange VIP nempita ba honorable mukula bajja ne bampa sente and she was happy for me to get money ye yangamba n'okunga gwegenda mu saluuni enviiri nga nze njaga kwambala wiigi yange ojja okube bukubisho sho mwali mugitaddewo eyo equatorial then yali y'amaanyi yes abalala sagala kubalondamu nnyo the music I know olusi ate ne moment weziti abantu bangi nnyo nnyo presenters bangi nnyo abankwatako nga jangu kole show jangu nkujeko interview nga sibimanyi nali sirina kyemanyi buli wotaking a break kikusikiriza okugamba nti naye kanziremu peyo bafaani bange akayimba ekisookera ddala wobeera nga naturally oli muyimbi ekintu ekyo tekisobola kuvaamu gubanga muzimu ebeera nekyayo ng'oli muyimbi kati buli wawandiika akayimba n'owulira nga kalungi noga ndudde nno okuleeta
Okitegeera ogenda okulaba nga plan zikyuse ogenda okulaba nga plan zikyuse edda nagamba nga nja kutwala ng'omwaka gumu nzizeeko oluyimba ogenda okulaba nga nina emyaka 4 giweze nga tonnazaako abalala nga bagamba oba yabivaako abalala nga bagamba yafa nogamba omuntu batuuse n'okumbika kanyimbe yakayimba so ebintu bingi ebikupushinga nogamba kanziremu bingi ebikupushinga my fans you've pushed me omusanga naye naawe tokyayimba naye nga ennyimba nziteekayo so ebingi circumstances nyingi nnyo ezikupushinga okulaba nga oddamu okuyimba so tugambe nti musical yonna asinga bw'omuwandiika olinamu calls waliwo we natuuka ekiseera nensanga omuvubuka bamuyita Jim Lord namusanga nga ayimba namusanga nga ayimba nemugaa Jim Lord tomanyi kuyimba ayina akayimba ke kaali kiki nze namugamba amazima namugaa naye Jim omanyi nti ye tomanyi kuyimba olabika oli muwandiisi gwe olaba otya atamanyi kuyimba omufuula omuwandiisi nze namugamba ng'ayimba bubi namugaa Jim tomanyi kuyimba naine ekintu kyakyenkwagadde ebintu byogeranga bibiri nagamba kati Jim bwe yagenda neyeebaka bw'ati nagaa kituufu ndi muwandiisi n'awandiika oluyimba balinkululira Kaliba Rema Namakula n'aleeta omuwala Rema najja omulenzi oyo yajja n'agamba Grace weebale kumbuulira amazima nawandiisa oluyimba era Jim nampandikira oluyimba omuggalanda w'abalungi wuuno atalina kamogo abanange wuuno nawandiika oluyimba olwajja after era time ng'obadde owummudde nalukola mu 2017-16 there era noddayo mu break nenzirayo naye bannaye decoration yawe yali antwalaganya nnyo nga nina okulaba nga nkwasaganya decoration ng'ate ne sente ezijja ntono kati ng'oluusi ogenda okulaba nga bwe bakuwayoko nti byangu performinga naye kati ekyokuba nti oteekawo oluyimba olulala music is expensive kati ng'ogenda okulaba obusente bw'ofunye olina okulabirira amaka go ate ebyo ebiseera nali neetandikako nga mmaze okuseparating with my husband I'm trying to start life again kati nga buli kimu kikoze kikyuse kino kinkwata oluyimba okitegeera era oluyimba olwo terwafuna bulungi power play because naye lwatambula so kyenkugamba nti oluyimba olulungi it will always move abantu bayinza n'obutategeera face yange naye ne bawuli bangi nze ntuuka ku mukolo nenkuba omuggalanda abantu bagaye badde simanyi nti oyo omukyala yayimba ki oluyimba olwo I think oluyimba olwo lwatambula n'olwa Irene Namatovu olwa Namatovu lwali lwavuddeko luno lwaddako lwa Irene Namatovu yes I think lwatambulira awo kati oyinza okuba gwe personally tebalwa kutachingako naye nga lwali luyimba lulungi Jim Lord yaluwandiika then awo bwenafunamu ka break nenkola niigiina some young boy bambi rest in peace yafa yaluwandiika naye n'alutawaanya n'alutagaza n'aluwaako titi fenna ne tusampolinga terwali lutalo it was real I was just speaking because that was the reality oluyimba lwali tuluyimbye babiri masengere neniigiina ebigambo nga ndaba byali bye bimu just oli yali tayagadde luyimba nga do chorus nakyusa chorus kati omuvubuka ndooza we bafunamu obutakkaanya awo nkyusa oluyimba tokyusa luyimba lwange ate ye najja n'alunguza so omuvubuka asooka luwa titi yasooka dduwa titi titi n'agamba ye tajja dduyimba nga ki n'amusasulako mbu ebitundu that is his gunde story according to mwana yes naye sobola jikkiriza nnyo because saakola ki saaliyo yensonga lwaki saayagala nnyo kulwanagana biki neŋŋamba engeri gye yagamba tulukole ffenna let's do the song people enjoy naye nga niigiina atambudde niigiina agenda okufuluma ng'olwa titi lumaze okugendayo
olwange lwe lwasooka mu audio yes video luline lukusookayo kubanga twali tukanyiza olwange lwafuluma 3 weeks time naye naafulumya yes ne munoonya ne mugamba omanyi toluyimba tuli ku lumu nagamba nakiwulidde naye ffenna tulukole nagamba abantu abakulu siwe bakola nagamba kati nembuuza gw'oyagala ki nemugamba nze sisobola kubeera ng'omuntu agamba mwana tumusalemu tekikola makulu nagamba kola oluyimba naye nsasula nze nfuna oluyimba oluki olulala it is 1.5 nagamba sente nyingi alina ze yasalaho kumpa wa 450 natazimpa and then I was like okay I had done my video and it is a very beautiful video. Let's do as she wanted. Fena tukole ki? Mwana mukola oluyimba. Naye nze nafulumya after even a year. Yes, audio wamusooka, video naakusooka. But yo oluyimba oterulunkinga namu. Simanyi. Tewaddayo following up. No, nze nafulumya luyimba kuba lwali lulungi video nga kyasi okitegeera. Wali ebintu ebimu nga tosobola kukofiira mu gallery. So kyebalenda okubuuza nti kyekikusikiriza olwogambe. Nali sobola kufiira mu gallery. Nali sobola kufiira mu gallery. Ongambye ogenda kunsasula tonsasudde. Okitegeera. Obeera toli fair. Walinamu essuubi nennewe nti lulina kyerinza okugatta ennyo oba just wagamba kankula. No, nze nina passion eyange. When I sing good, I sing good. Wembanga ekintu kiyimbye bulungi. Na ne video bulabe. It is okay. Let the people enjoy. The music. After all, muyimbira abantu si byammwe. Tebyaleeta bwenjawukana wakati wammwe nkolagana muyimiridde. Nze sirina buzibu naye mpozi naye yalina obuzibu nange. As in after byonna ebyaliwo yosaga mwali muzemu meetinga. Simu meetinga ngako. Do you talk on phone? But era before nali simu meeting as such nga musanga ng'omuntu naye kati mbadde simuddanga mumusanga simuyinako buzibu. Promoting your music togenda ku radio station. She's not a promoter. Tukozesa program ye. Nkozesa ntwala oluyimba ku CBS. Ne baluteeka mu programs baba choosing. Ate naye talina buyinza buganda kuba luyimba lwange kuba naye mukozi. Tatuyina grudge yonna. And I don't think teacher asobola okuba oluyimba lwange nga balutadde mu program ye because of that bond. I don't think so. Siye mukyala oyo siye gwendaba. Olaba mukyala ki? Nze ndaba mukyala afaanana nze because she's a locally like me. Yes, tasobola kubeera na grudge eya. I don't think that is her. Lwaki olowooza abantu bakirireetinga muntu olulina n'okuba luli more than a song? Just abantu abagala. Bayiza ekiti yabeerangamuko ne issues z'omwami we nga byakusika mu guweno. Yes. Anti kati yali boyfriend we yali mukwano gwange ate nga nkola nnyo naye. Yes. Kati bwabanga obuzibu obwo I don't think so bannange. Katongole is my friend. Yakola band nengenda ne muyimbirangako. So I don't think Mombeerachi with the contract and the contract sasula ng'omuyimbi. Lwaki yalonda gwerawo bwasika omuguwa ne ate ebyo byaliwo even after nga nze mbaze okubeera nga nyimba ne Wakatongole. Yes. So I don't think bitambula bityo. No. Obuzibu bugenda bukula. Lujoli muyaye. Obuzibu bugenda bukula. Amanyi abakyala ebiseera ebisinga. Gye buliva ne gye buliraga. Abakyala buli balabanga nga basimbye amannyo ku kintu. Ate nze ekyo saakiriiko. No, honestly, nze saakiriiko. Awo Katongole si yatulagira omukyala. Yatulagira omukyala omupya kati era nga nze. Ate erawo nga bagamba kale badde ompalalira bwereere. Bwe bijjira olwo. Bantu be bayogera naye nga isitiki. Ekisiga kiraba bulungi. Biki ebikufrustratinze mu lugendo lwo? Nga buli wotolimba maybe waliwo ebikujjako n'ogamba anedda. Ekigambo push. Promoting. Push the song. Sindika oluyimba. Okoze music otuto obudde wandiise ogenze mu studio okoze video fine wako ogirese nga tugamba push. What do you want me to push? How? I've given you the song. The song is good. Tewali nsonga lwaki tolukuba. Lwaki ongamba push.
Sindika ye trend nanti olu togera kimu push. So sometimes trend wagano okutamba nayo wa feeling at word just that thing push. I don't know how to push. I'm just lazy maybe. Maybe I need maybe I need a manager. Banange, honestly speaking, I think I need a manager. Kubanga ebintu ebimu ndabika si kyabisobola. That means ebintu bya push nkugambye industry ngeri gye yakyuka eri too tight. Amaanyi gokozesa kubirako ku muganda wange luja mujjukize okitegeera that push banange nze nali manyi bateeka oluyimba mu rotation nga bwe twakolanga nti kati luno oluyimba luli ku promotion. Bwotuuka ne bagamba nti luyita nga bateekayo buteesi. Okitegeera nze nga manyi nti ennaku zino naye kati ssebo bintu bya kujjukizaako omuntu n'omugamba wange akayimba ako tokeerabira okaschedulinga munnange. Okitegeera ebintu byakyuka abayimbi bangi ennyimba nnyingi ezitegereka n'ezitategerekeka. Okitegeera zonna ziri awo. Naye mubeera nga abayimbi bangi, do you think okyalina space yo mu industry eno? I do because I have my fans. They're still there. Yeah. Besides the fans, olowooza ki ekyalo ekikuweesa space eyo? I think industry, I got the potential. I am a good musician. I'm a good vocalist. I'm a good musician and I'm a good vocalist. Yes. Defining wide. There are so many musicians bo tasobola na kujjukira kayimba ke yayimba. Nze kyekyo nkyenyumirizaamu. Nze nenyumiriza mu kintu kino nti nkubye oluyimba totegedde face yange totegedde ani alukubye but you know it. And when I say nakubye ekyejo anti ekyejo brand new song there is oba nkaite clinch oba nkiyite ki ku music wange nga nja kwogera ebigambo bisatu olujjukire oba oyagala oba tokola ki oba toyagala ne bwe luba tebaalukuba nnyo nina ng'oluyimba nga nduyita twagala kea oba susuta terwavuga naye omuntu omusanga naga nsusuta nakugamba nsusuta nga that is the name gyakuyita okitegeera so ekyo nkyenyumirizaamu olwawo okulabika ku bivulu ng'operforming abapromota bakuwalana gwabula kiki nzaabula yes bapromota tebampalana kubanga sirina n'omu gwe nali nyeezizza sinalubega abakaaba nze sibalina mbaleese ba Avitex nze sibalinaako buzibu kubanga ensonga lwaki sibalinaako buzibu saalwa nnyo mu industry kubeera nga nkola nnyo nabo ate nze saakuba nnyo bivulu naye nalina omulimu nga ndi bize nga bwe mba nkubye ekivulu nja kikuba nakivubo ngende mu bisaawe kati nabanga omuntu atambulako yali kisakye omugenzi Harriet ye yantambuzaako ko mu kyalo nenvunza n'ennuma agwe mulundi ogwasooka ng'ogijjukira envunza yannuma nga naye sigimanyi ogenze kuyimba oli sita envunza nekusakata envunza n'ennuma wagendera mu bigere kyayika mu kyalo nnyoka erinyanga wentya kakondo ngambulire wano engaga naye mbatu mbabulire kyayika sapatu gye nayambadde oba nagenzeeko mu biti eriggwa ne linfumita kumbe envunza ng'eyimamba nze wali owulira mpulire nali sirabanga kunvunza nga bagikoze bwe bati nga ya round ekyasinalubega njukana ine kyasanga nziddamu envunza yannumye kati mba nkyali awo ne tugomokana ogw'ebiku ezo show olweyo gye musula nga mugenze mu kukuba show twagenda mu kuba show tadiyasi be bantwalako olwo Katumba nsanga nnyumba rooms busoga tuyingidde teeka wali akasawo kange ne bakabwenti ku kaliri omusana gwali mungi ngenda okuwulira ebintu binnuma n'ensituka kati nalaba ebikune nga ebiyenje maama
we Kampala wakulira side kyawo nakulira Ntebe we Katabi wano nakulira Ntebe Ntebe muri ewali babiri ebiku bali luze bali naye luze interdiaso yangamba ebiku nabyo genda webake gaya kusindika mu kintu ky'abantu kugoto kimanyi nanganzindayo kwebaka olimba sebaka mu motoka okumala ennaku ndowooza nga 5 ze twali tubuzaayo okumalako shows twasula mu motoka ne Betty webaze Katonda nti wakula tomanyi biku ebiku kati twabirabanga nga bitambula naye nga mu nnyumba y'ewaffe tebyaliyo kati ng'okiraba ku ssomero n'ogamba ekiku naye ng'ewaka tokirabangako kakati nga nziseba kankubulire obulimu ebyo naye todiasi yangamba zaayo gwe engoye ebiku nabyo nze ruumu gimpe we ruumu zaali za bulabe okufuna nze ruumu gimpe tadiasi neyeebaka mu biku tayagala kumanya nagamba musajja gwe tonziza mu atadiasi nkuwalana abakozi b'ebivvulu sibalinaako buzibu era bwe muba mulina ebivvulu nga munneetaaga munoonyeeko nakomyewo mu music ate ndi serious kubanga kati ndi stable sikyalina buzibu nti ate nkunoonye ate tojja kusobola kujja biki n'ab'emikolo n'ab'emikolo actually okusinga nze nnyimba nnyo mu mikolo decoration okyamukola yes nkola decoration kyekimbeezaawo obulamu bwange bwonna ate decoration omulungi naye ndowooza lujja nyamba ntereko obufaananyi bwange bwa decoration mu kintu kino abantu bategeere bulungi ekintu kye twogerako kitegeera yes so decoration engeri gyabeera nti wa once in a while omufuna ku weekend oba n'omufuna once in a month nayongerako ekyamatafaali nga kanyongereko amatafaali gano so nenyongerako ekyamatafaali so amatafaali ago gabeera gati enkola eba etya enkola kasita ogula ebikozesebwa what I did nagenda nenjoyininga omuntu olwedde ali muki mu bizinensi sakitandika nti nkitandise Nakalema Grace nalaba my brother is called Hassan nemugamba omanyi I'm interested in matafali can we work together nangamba yeah it is okay nangamba okay bwogula kino n'ogula kino n'okula ofuna bwoti nengamba okay kankikole ki kankingire naye nsaba Katonda anyongere sente nsobole okufuna ekinene ekisinga nekyetulaba tusobole okufuna nga mu butuufu mu Uganda yeffe abalina ekkolero ery'amatafaali erisinga yes kyensaba Katonda naye weewuunyisa okuba nti omukyala avaayo nalowooza nti ne bizinesi y'amatafaali nsobola ogikola nungi nnyo nze ne bwegandibadde ga bbumba singa kati ngategeera nsobola ogateekamu ssente naye akakati kankolineko g'ebbumba yes so bizinesi oyagala etuuke ku mutendera ki already mpulira nga waliwo kampani gyendaba ku Lubowa was it Lubowa no Kigo ngyegomba nengamba banaye nenfuna machines zange 3 abagafulumya ne bagapanga bwe bati nga genkananga wano ennyanja wetulabawo nga site omuntu ajja nalaba pavers nalaba kino nalaba okitegeera ekyo kyenandiyagadde era ebweru eyo bwe wabaayo omuntu ng'osobola okujja n'opartneringa nange jangu tukole you're welcome jangu tukole okitegeera kubanga mu nsi muno twetaagangana support twetaagangana lwakuba nti abantu bannayuganda tuyina emitima mirala okwatagana ne munnate n'omubba kitandika mpola wansi eno muyinza okukwatagana ku stages nga tewali kyemufuna bwe mutandika okutuuka ku lyengedde oluusi obwongo bwammwe ne kati omuntu eyandiyagadde okujja okupartneringa ne Grace oli waddembe okujja netwogera naye nga neetaaga manager musicale neetaaga manager kubanga nze bino ebintu sikyabisobola ate nina music omungi ekyo manager ajja nga tunagenda ku MBK2 oba Bright Grapevine Courts njagala osooka osoma ennamba y'essimu omunnayuganda abadde agoberera emboozi eno oba akyagoberera emboozi eno kwasobola okuba nga akukontaktingira 1 okubeera manager wo
if at all ng'alina obusobozi Yes. financially no time ey'okupushinga kuba ebyo bikutawaanyaawo. Then still okukola partnership mu business ey'okukola amabulooka ne decoration. Enamba y'essimu eri ki? Enamba yange kwonna kwonfunira ku byonna 0701 844 970 0701 844 970. Kati waliwo ekirala kye tugenda okuleeta ekiri mu pipeline kyekino. Kampani eno there are courts, apartments. Naye nga tugenda kuteekako cinema hall nga omwo mulimu production whereby oba muyimbi oyagala kukola show online osobola okujja n'okoleramu in that cinema. In that cinema. Kiba so nice. I think experience tujja kubaamu ne ka production ate engeri gye kugenda kubeerako apartments abantu abanaaba bazze okusulawo osobola okujja ne family yo osobola okujja ne mukyala wo n'osulawo tubawa breakfast tubawa lunch ebyo byonna bijja kubeeraawo ng'era oli wadde mbogendako mu cinema hall watching a movie. So byonna bikyali mu nteekateeka eyo. Byonna structures weziri. Structures weziri, it is called Grapevine Courts. So I think also ogenda ku website www.grapevinecourts.com. Exactly. Nobeera ng'ofuna information ebikwatako mu nteekateeka eyo. So ekya cinema nkyagadde nnyo olw'embeera nti experience tugimisinga. And I think kikola mu mbeera zonna kati naffe abaagala bu meeting bwaffe obuli corporate. Exactly. Bu conference bwaffe bonna tusobola obuconducting. Genda wantu awasirifu. You know, obeere ne ka meeting ko. Nga bitambula bulungi. Bitambula bulungi. Kawewo experience nga nungi, screens weziri. 3D zonna zigenda kubeeraawo. Obadde ki? Byonna byonna mubiteekeseteekese awo. Omwami Hassan awangalye yuko omuyita otya? He's my friend. Tukolagana mu business. Okay. Teri kisukka business? No, simanyi lwaki omuleese bintu. Hassan is my good friend. But he's my good friend. He's a good person. Fenna mukwano gwaffe tumusharinga. So that's why mba nyina nange okwebuzaamu nawe ombuuzeemu maybe. Mukwano gwange musajja muntu mulamu. He's a good friend and he's a businessman. I understand. He's so hard working. Yes, ye muntu gw'ogamba nti omanyi tugende tugule wali ettaka liri lijja kukola ssente. Nagamba Grace, omwana wuuyo mugende mulabe ki ettaka eryo. Ne muligula ne mulitunda. Kwegamba nolaba nti ne mukola ssente. And another thing, kyayagala afuba okulaba nti kibeera. Yes, nakyo kirungi ekyo. Ambitious. Yes, omulaba nga kiyigiriza. Kyemwagalako nti tasuubiza n'atatuukiriza. Wagamba nti yes, ebeera A, B, ebeera B. He's very open. He's an understanding person. He's a good friend. Anyway, nga tusemberera okumaliriza. Ensi eno biki by'ogizeemu mu kiseera ky'omaze Katonda obulamu bw'akyatuwadde? Katonda obulamu bwampadde. Ngizeemu ekintu eky'obutaddamu kwekkiriranya. When I am oppressed, I am oppressed. And I will tell you, I am oppressed and I am not happy with you. Sekkiriranya. If you come to me, nongamba I love you, then kugamba okay, let's sit and talk. I tell you what I want. You tell me what you want. You tell me who you are. If I don't want what you are, I will tell you I am very sorry. Sirina jenkola ki jenkutwala. Because of ABCD. Sikyasobola kugumiikiriza omwana nakuteeka ku nnyanja wanefuwako. Nze sikyalina budde bugumiikiriza bizibu bya laavu. You don't love me, I don't love you. Tolina gy'ontwala, sirina gye nkutwala. Nze bwe nkulaba nga tolina gy'ontwala, gy'onnyongera dda ky'onnyongerako. Tolina ky'oŋŋamba. Buno obudde si bwa kuwesitinga kati. If you really love me, olina okukola byenjagala.
ekintu bw'okitadde ku level sikyekkiriranya awulavu yakuteeka togenda kuŋŋamba mu togenda kuyimba olw'okuba gonjagala nnyo useless ebyo tobingasa okitegeera togenda kuŋŋamba nti leka abaana bo olw'okuba nga gonjagala nnyo no way so nayiga obutekkiriranya kubanga byandeetera ebizibu biki bingi mu byolabye kye nayiga okubeera open nti bwe mba sigenda kukola kintu nkugamba sigenda kikola bwe nkulaba ng'olina empisa embi nkugamba munnange olina empisa embi sisobola kugumiikiriza empisa eno bw'oba oyagala kuba mukwano gwange olina kubeera wooti nga we kiri bwe mba nkwagala bwe mba sikwagala abammanyi bammanyi bw'oba owunya nkugamba owunya genda onaabe nze sigeya era mikwano gyange abasinga bamanyi nze sigeya kyakubiri siyagala muntu ampita mu mugongo backstab me because I don't backstab people. Be straight. I am straight. I will not lie because I don't want lies. Kati nze nayiga okubeera omwesimbu. Ebbanga lyange lyonna lye mbadde omuntu ndi mwesimbu. Simanyi kulimba. Ekirala sikyayagala kuwola. Kiki otegeeza? Jangu ompoleyo emitwalo 5 mpolayo emitwalo 2. Sikyawola. Ki ekyakutamya okuwola? Abantu tebaagala kusasula. Era kati wojja n'oŋŋanga oli mukwano gwange oyagala kuwola. Nkugamba kwako 10. Badde njagala 2. Nkwate 10. Tandikirako. Ogaba okusinga okuwola. Saate ne woba ogayina 2 ago. Ng'owulira toli waffe gawaayo buwi. Omuwe entono naye nga tomuwoze. Kubanga tugenda kwawukana. Okuwola. Prinsipe ey'okulala. Sikyakola bintu nga mbyogerako. Abaaye ngenda kuggulawo edduuka. I just do my things. Bwe mba nkituuseeko. N'okiraba. Kubanga people discourage. When you discuss something, n'omugamba omanyi njagala kola kino nza okufuna. Either omuntu oyo bw'aba alina obusobozi agenda n'akikola mu kifo ky'okuyamba ky'oyagala okukola ne mukulaakulanya ekirooto together agenda n'akikola. Oba si kyekyo bw'aba takisobola kudiscouraginga okiveeko. Ayinza n'okugamba naye gwe ebintu obyogerako tobikola. Simanyi kiki kati n'ogenda ng'odeteriorating mpola mpola. N'ogenda ng'oluzinga hope. So nga yandibadde akuwa ki? Courage. So okulwaliza ewamu by'ebintu by'olabidde mu nsi eno. Era Katonda wakyakusaasiridde. Wakyansaasiridde. Mpazi kati osoma ddiini ki? Nze ndi mukazi mulokole. Oli mukyala mulokole. Osabira wa? Mutundwe. Wa Pastor Tom. Actually, abantu people who come sit down and discuss me. People, I don't mind. I do not mind. Tewaliwo kigambo omuntu kyagenda kunjogerako nga tebakinjogerangako oba nga tebakyogerangako bantu balala. Okitegeera, I am letting you guys know that if you're speaking about me and you're hearing emboozi about me, it is okay. You can go feel it, accept it, jongeremu nga bw'oyagala ojongeramu. Gitwale nti ntuufu. Kyebasinga okwogerako. Bangi tulina magezi. Obubaka babubulidde. Grace Nakalema official Uganda. Everywhere. Kale Katonda batukumire baganda baffe atujja kuba nga ate twongera okunyumyamuko naye. Manyi nti kenfunye omukisa guno. Wabirawo n'ensonga olusa times ze tuba twetaaga ng'osobola okujja ne tunyumyamu. Ne tuzoogerako ng'omunnauganda. And of course ezimu ziba musical ng'obaddewo. Ebintu obirabye. So omulines nyingi ndabye nga kijja twetagisa okubeera nga tumeetinga wansi. Sirina buzibu mukwano. Yes. Kale mwenda abadde batugoberera okusinziira mu Uganda n'okwetoola ensi yonna. Big up muganda wange mukulu wange Hassan, musajja wange Bulaaya awo naawe big up webale kubanga ekintu okikwasaganya. N'abannayuganda mwenna okutwaliza ewamu bonna emusinza okuba nga mutulaba big up. Kale tujja kuba tukwataganira awo inshallah mu program ez'enjawulo nga tujja tuziteekateeka. Nze lujja Grace Nakalema, thank you so much. Tony
Anthony Mugabi, thank you so much ku kamera ne team yonna ya Cave tunyeze kukolaba nti ensonga tuzitambuza Star TV mwena bali kubiranga namwe ensonga tuzitambuza kale tubateeredde wano. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndooza abantu abaziba tukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gubalabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.